Ampuliriza mulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Bwali Butamanya. Oluvannyuma lw'okusikira jjajjange Mayambala ebintu bye nali maze okusikira okwali ennyumba y'ebbaati, ensimbi, ente wamu n'ettaka byandeetera okulowooza nti munnange nali ntandise okubeera owa waggulu era ekyansindiikiriza okubeera nga mpasa empeta n'ensinziira okwo ne nnonda omuwala eyali amanyiddwa nga Beatrice Nakakaawa mu bangi okubeera nga gwe mpasa empeta. Mukazi wange Faisi gwe nalina ewaka ye nali sinnaba na kumulowoozaako newankubadde nga mwannyinaze omu yagezaako okunkubiriza okubeera nga mpasa oyo, naye nze nali ndaba nti akaddiye era ataakyansaana. Gye nagenda okukyala ewa bannakakaawa bansalira omutwalo, siringi 800, embuzi emu, engoye 2, ekkanzu 2, ebita by'omwenge 10. Era byonna ne nvaawo nga mbisasudde mu nsimbi enkalu, zonna awamu ezaawerera ddala siringi 1,450. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe mpasa empeta. Ekiranga ekiberyeberye. Yakoba Kasolo ow'Ekyamutuula ayagala okuwasa Beatrice Nakakaawa ow'omu Kiteebuuza. Obanga waliwo omuntu yenna amanyi ensonga eziyiza abantu abo okufumbirigana mu bufumbo obw'eddiini ajaatule. Kabona ebintu yabikalubizaawo kubanga ne yali amanyi ensonga nga tayinza kumulagiriza nti nze ngimanyi. Gwe Kabona yasinziira kumpiwa okulagiriza okumubuulira ensonga gye yandisinziddeko okugaana abantu abo okufumbiriganwa. Naye mbu omukazi omu Namutete ow'oku Kyamutuula bwe yamala okuwulira ekiranga ekyasooka n'agenda agamba Nambooze ssenga wa Nakakaawa nti, "Omusajja ayogereza muwala wammwe ng'alina abakazi n'abaana luttotto. Muwala wammwe alisobola okufumba mu maka ago? Bw'aliba omulungi abaana babba ne baba ababi, abaana bwe baliba abalungi ye n'aba omubi." Ssenga wa Nakakaawa bwe yamala okuwulira ebigambo ebyo n'abitegeeza bazadde b'omuwala bombi. Abakulu bonsatule tebaalwa ne bazza Nakakaawa mu lusuku ne bamugamba nti, "Munnaffe, tufunye amawulire amabi ku musajja akwogereza. Mwalina abaana n'abakazi weebeeya mu maka. Ffe tulowooza nga tugenda kufuna ddembe mu maka ag'engeri eyo. Kirungi ebigambo tubiyimirizeeko twongere okukakasa olugambo olwo." Nakakaawa yaddamu nti, "Nze temwagala nfumbirwe, nange ntikkire ku kadaali." Ko kitaawe nti, "Mwana wange Nakakaawa, twagala nnyo ofumbirwe, naffe otuweesa ekitiibwa, naye ekitiibwa tetwagala kikome ku mbaga. Twagala ogende mu maka g'osuubira okufunamu eddembe. Kye tutakwagaliza kwe kuyingirira ebizibu bye tumaze okuwulira. Weewaawo omusajja yatusiba kantuntunu ne tukikkiriza okumwanjula nga tetumaze kubuuliriza nnyo bimufaako, naye tukyalinawo ebbanga okubimanya. Bwe tuba tufunye okubuuliriza." Nakakaawa yaddamu nti, "Muyimiriza mutya embaga yaffe nga tumaze n'okulangibwako?" Ko ssengaawe nti, "Gwe munnange, abagole abagaanira abasajja ku mmeeza nga bagenze okugattibwa tobawulirangako." Ko Nakakaawa nti, "Abo baba basiru, naye nze taata ne maama naawe ssenga mbabuulire. Bwe muŋŋaana okufumbirwa omusajja wange oyo omugagga gwe neerondera, nja kubabulako neetugire mu kibira muleme n'okulaba omulambo gwange gye guli." Ekyama kyavaamu kukoona mimiro na buli omu kusottoka ng'adda ku mirimu gye. Ebirango byeyongera mu maaso. Ekiranga ekyokubiri. Yakoba Kasolo ow'Ekyamutuula ayagala kufumbiriganwa ne Beatrice Nakakaawa ow'omu Kiteebuuza. Obanga waliwo omuntu yenna amanyi ensonga entuufu eziyiza abantu abo okufumbirigana mu bufumbo obw'eddiini, ajaatule kaakano
oba oluvannyuma asirikenga busirisi ennaku zonna. Mbu ku olwo mu ssinzizo mwalimu omusajja eyalina kisennyega ekingi ennyo. Kabona yali amalayo ebigambo bino: Yakobo Kasolo ow'Ekyamutuula ayagala kufumbirigana ne Beatrice Nakakaawa ow'omu Kiteebuuza. Omusajja n'ayasimulira waggulu nti, Kase! Munne yali amuliraanye kye yava addamu nti, ogwo mwasi. Omusajja kye yasinziirako okwogera ku mwasi ng'ali mu ssinzizo kyali kizibu okumanya. Oba yali alowooza nti ali mu ssabo. Omanyi waliwo abantu bangi abagenda mu masinzizo ne bawaayo ebirabo ne basaba Katonda abawe bye baagala. Bwe bava eyo ne bagenda ne mu masabo ne bawaayo ebigali nga babasaba balubaale babawe bye beetaaga. Nze n'abantu bange twafuba nnyo okukesa Fayisi ekyama si kulwa ng'akitta. Ate Fayisi nga bw'ataagendanga nnyo mu masinzizo nalowooza nti ekyama tagenda kukimanya okutuusa nze nnyini lwe ndikimubikkulira. Naye nga bwe bagamba nti abalamu obakisa kyakulya, ekyama Fayisi yakimanya nga baakatulanga omulundi gumu. Omuntu eyasooka okumuwa olugambo yali tamwesiga bulungi, naye omukazi ow'oku kyalo eyali munne ennyo ye yamutegeeza bye yakkiririza ddala ng'agenze okumulaba. Yagamba nti, owange, mpulidde nti balo ayogereza omuwala mu Kiteebuuza, mbu baatandika dda n'okubalanga. Ko Fayisi nti, amatu nange beegatube gandeetedde. Ko munne nti, gwe yakubuulirako dda. Ko Fayisi nti, maama, nga nze ani gwabuulira bakazi be baagenda okuwasa empeta zaabwe. Ko munne nti, abasajja nga bazibu, n'atakubuulirako. Ko Fayisi nti, kaawase, awo n'obuwuulo. Ab'ekisa nange bantegeezaako nti olwava awaka enkeera ne Fayisi n'atindigga ng'alaga ew'omusawo omuganda. Olwamutuukako n'agamba nti, nnyabo, ekindeese wano musajja wange agenda kuwasa mukazi mulala empeta. Nze ky'anankola sikimanyi, naye nsale magezi ki ng'omukazi tannamuwasa. Ko omusawo nti, agenda kuwasa Fayisi ye nnyabo. Omusawo, ekyo kitono nnyo, tujja kukisalira amagezi. Gwe ky'oyagala kiki? Oyagala ekyama tukitte oba tukidibye ng'amaze okumuwasa? Fayisi, saagala awase. Ekyama kye kiba kifa, kubanga omusajja bw'anaawasa nze sirina gye nnadda era n'obwana bwange sirina gye nnaabukuumira. Ate omuntu amaze okusembera kiba kizibu okumuggyawo. Ekyama kye njagala kife. Omusawo, ekyama kyandifudde naye ensimbi ozze nazo. Fayisi, meka nnyabo? Esiringi si 100. Yii, kendeerezaako nnyabo. Ow'emmeka? Mpeze nnina. Olina mmeka? Nina 5. 5? Okutta ekyama oguyita mulimu mwangu. Kale leeta 80. Weebale nnyo nnyabo. Omusawo, twala eddagala lino oliwugula olise ebweru ku nkolokkolo y'embidde kabula. Bw'owuliranga nga bala ateekateeka okugenda eri omukazi gw'ayogereza ng'olisiimuula mu mulyango. Bw'aliribuuka ng'abadde agenda ew'omukazi gw'ayagala ng'awuguka ng'akwata makubo malala, tagenda kuddayo, n'ebirabo bye yawaayo tagenda kuddayo kubibanja. Fayisi yabuuza omusawo nti, naye nnyabo, bwe sirimanya ng'agenda ndikola ntya? Ko omusawo nti, olikomawo ne tukola ekirala, nze ndaba wano sivaawo. Fayisi yali akyalinda okulaba bba bw'agenda gy'ayogereza ne bakamutema nti ekiranga ekyokusatu nakyo kiyiseemu bulambalamba nga tewali akiwakanya. Ku olwo yafuna ekibiribiri kyokka teyaterebuka kubanga waali wakyasigaddeyo ennaku 6 embaga etuuke.
Nze nalaba tusigaze ennaku nnyo okugattibwa ne nakakaawa ne neevaamu okutegeeza Fayisi nga bwe ngenda okuwasa omukazi omulala empeta. Ebigambo nabitandika bwe nti. Ampuliriza omulungi, nzikiriza olwakadde akatali ku ludda lwaffe tujja kufundikirira awo olwaleero. Bwe tujja okusinziira nkwongereyo nkubuulire butya bwe nayatulira Fayisi ekyama na biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.